for the 26th of November, ready for James Majok. Yeah, James Majok, I'm preparing. Yes, I want to be more better than the other time. The other time you really showed me you were so aggressive. So this time I'm training more. I'm coming as a champion, my brother. So get ready, train enough, because I'm in a camp, I'm training, I'm ready. And you know, here are the people, they know you as a strong man. So you gotta prove yourself, because I, Golola of Uganda, the man who can talk it all naked, I'm ready on 26th of November. It's our charity fight. Remember, a charity fight. I don't want you to forget about that. It's our charity fight. We are fundraising for the Golola Talent Foundation. We want to have a land so that we can be able to have everything which needs to be a champion. Endala zitegeka abantu baabwe nga bagenda kulanda middaala. Omwana abeera mu kampu ng'afuna na allowance taliyala. Omwana abeera mu kampu nga lunaku oba buli wiiki alya enkoko namba. Agenda aliherese talina buzibu naye ojja n'olaba nti omuvubuka ajja n'ava eno ali mukazi wali lubuto kwegamba kyoba olina kyokka kwe kintu ky'okutema. So singa tusimba emisingi okuva wansi nga bwe tusomesa abaana okuva mu primary, kubanga ekisomesa abaana okuva mu primary kulaba ng'afuna future ey'amaanyi. So ne mu sports era mu nsi eziri ez'ebweru zirina academies, era abasajja bonna betulira aba sports abasinga okuba babilioniya eri omusajja apakinga helicopter ng'agenda kuzanya oli omusajja yali bukambwe nnyo nga mbeerawo ng'ampoominga naye yinza okuba sinnatuyana naye ng'olutuuka bwe bw'ati nampulira ng'entuuyo zitandisa okutira